Yes, tukwaniriza nate mu kitundu kyaffe kino ekigenda okusembayo ekyomunyo live era nga tugenda kitandikira Canaan Land olwaleero ebadde okusaba olunaku olwaleero bannaffe basingo mu Luganda baba bannaffe abakyabulamu okweteekateeka obulungi oba oli abalina abantu baabwe ne babagendako bonna basigala nga basingo kigambo kya luzungu ndowooza kyagandawazibwa naye nga bakubiriziddwa ddala abatana bakubanga bayingirira enteekateeka y'obufumbo obutapapa topapa kukiyingiramu okuba omusajja oba omukyala message esinze zibadde zibateekateeka okubanga bayingiramu nga banywedde bulungi katubirabe bwe bitambudde munaffe Kawadwa sobodde okubanga agoberera ensonga eno n'enteekateeka yonna okuva gyatandikidde kyenzudde nga twakatandika butandisi kirabika abalenzi bano batya abakyala. Canaan Land awumye mu musomo gw'abasingles ogutegekeddwa omusumba Aloysius Bugingo ku kanisa House of Prayer Ministries International esangibwa e Makerere Kikoni. Waliwo Mukama byatisse Susan Makula mwe musazewo zikuba muzikubire Yesu si Makula kati mukubire wansi mukubire weza Makula awo. Basingles bazze mbungi mu musomo guno era mukyala w'omusumba Susan Makula Bugingo yasoose okukwata omuzindaalo bw'atyo n'alambika basingles. Mwoyo mutukuvu watuula tewaba ddogo wabula mindset yo bwegamba nti baakuloga then baakuloga liyinza okuba lyagenda dda naye ng'olina okukkiriza nti bwe walokoka wafuuka kitonde kijja so terikyalimu so okubeera single toli cast era tobeerawo ng'obuuza ani yankolimira tewali change your mindset okyali oyo omwana gwagamba nti you are blessed gwe yalonda oyo gwoli. Mukyala Bugingo abalambise ku ngeri gye balina okutambuzamu obulamu bwabwe nga tebannaba kufumbirwa baleme okutomera abakyala nti obuliddwa kwana kubanga bagamba nti bw'oba oli singo kitegeeza abakwana be babuze nedda ate n'omulenzi si nti abakazi babuze era waliwo eng'embo egamba nti abakazi bangi abaami batono eyeekosa nnyo our mindset ng'abakyala naye si kituufu bw'osoma bayibuli omukyala lubiriizi kitegeeza teri mukazi existinga nga tewali musajja asooseewo ekitegeeza nti buli muntu Katonda alina gwe yamukolera oba gwe yamutondera nga wuwe ebiro bye bitannaba. Basingles era balambikiddwa ku ngeri y'okwogereza omuntu gw'obeera osiimye. Just kifaananyi katugeze kyakwana tufune ku bigambo okuva ku lusooka alina Bayibuli y'Oluganda kiri ku peegi 695 ekitabo ekiddiridde omubuulizi kigamba nti oluyimba essula 4 okuva ku lusooka okutuuka ku Lwokutaano laba oli mulungi gwe njagala laba oli mulungi amaaso go mayiba enyuma w'olugoye loga enso kasavaawo kasabiro tabisobola. Ayongedde okuyigiriza abantu okukuumanga obuyonjo mu maka gaabwe. Ate abakyala bano abatamanyi kunaaba basiiba mu jjiini n'agattako bayika n'agattako empale nga matiriya eringa ya butidda ziringa bupiira nika n'alyoka akuuma ebbugumu okuva ku makya si bbugumu muliro kuva ku makya abamu basuze na overnight kuva ku makya n'agenda ku mulimu n'ava ku mulimu direct mu overnight yasuzeewo tannanaaba. Oluvannyuma akwasizza omuzindaalo omusumba Aloysius Bugingo naye asomesezza era n'okulambika basingles bano. N'omukyala kye kimu fumbirwa ng'okimanyi nti ogenda labirira omwami oyo n'okusinga nnyina bwe yakola. Mukama bakuume abampeera omukisa. Wansi wa kasolya ka taata tewali singo nga musajja nga mulenzi nga mufubuka awo obeera okyali boyi oli mwana oba olina emyaka 4 oba olina ekiwalaata naye wansi w'ennyumba y'abazadde bo oli mwana toli singo. Omusumba Bugingo atandise mu maanyi n'asooka okwawukanako ne mukyala we ku nsonga y'okuweebwa kubalaba mbalimbe
oba tona bafuna sente abakazi wandibadde okola ki ndowooza singles meeting etandise naye mubeeremuuko ne ku nsonyi otambulamu otya n'omuntu omwezi gumu emyezi ebiri emyezi esatu n'otandika n'obagamba oyo nno kati gwe mpulaninga okuwasa ng'enviiri tomanya azimukola tomanya akola njala ze tomanya agula ngatto ze tomanya agula ssaawa ze omulaba n'akasimu tomanya saaka ya tayimu oli muzoole. Naye akomyewo ku muzindaalo n'ayongera okulambulula kye yabadde ategeeza. Temuwa naye bw'oba ogaba mumanye nti ensi mulimu abakazi babiri ayagala okufumbirwa n'ayagala okubba. Kati omukazi ayagala okufumbirwa aba akimanyi nti ye buvunaanyizibwa bwo atwala alekamu. Ne wabaawo omukazi eyajja okubba ng'olina muwa zitakuluma nti ne bwazitwala togenda kugamba nti ettaka lyange lye nali nina oggula yalirya. Abakazi mulimu n'abasajja kye kimu. Mulimu abasajja abaagala otuwasa n'otukwabula. Kati olina okuba ng'olina amagezi nti ono bonna okubyewala sigenda lya ssente za musajja tusooke tutambuza relationship ndeke kubanga ekiyinza okumunsibako bye nalya. Omukazi olina okweteekako naawe value n'ogamba siri mulekwa siri beega. Omukazi toba beega atwala kirina muwendo. Omusumba Rosias Bujingo yeeyongeddeyo mu maaso n'okusomesa era akuutidde abasajja okusasulanga abakyala baabwe. Nti atamusasulanga tabuma. Katonda akuwaddeyo ka grace period ka mwaka guno. Sasula mukazi wo mu bazadde be. Omusumba Rosias Bujingo Munnabuddu asimye mukyala we Susan Makula Bujingo olw'okumulabirira. Webale kulabirira. Byakawadwa Ronald, Crossroad TV, Omunyo.